I'm the woman MP for Wakiso District and also the Shadow Minister for Local Governments in Uganda. I'm also the Vice Chairperson of the NUP Parliamentary Caucus back in Parliament here in Uganda. I'm here to submit my expression of interest for the position of the woman MP for Wakiso District on the NUP Parliamentary card. And with me, I moved along with all my originals of the different documents submitted, but I'm also bringing to the different copies. Right away, I'm from UNEP, and I've got a verified copy of the USCE and UCE certificate from UNEP dated 28th May 2025. UNEP could only give me one copy to the EC of the Electoral Commission of Uganda, and it couldn't give me another copy to the EC of NUP. I beg to submit the different documents, and I want to thank you. Yeah. Copy of the NUP card that is provided. Erinnya yenze Kiruluta Yusuf Junior Nkeretanyi omubaka yeteeseteese obulungi okukulembera abantu b'ekitundu ekya Kalungu East mu Parliament ey'eggwanga. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero nti ekigere kyange ekisooka naddala wano nga nzijjawo empapula ku kugenda ku kifo ky'omubaka wa Parliament kyenzijje neeteekerateekera era kyenzenjayanira ebbanga eddene kati ekigere ekisooka maze okukisimbula. Era kaakati njagala okugamba nti abantu b'e Kalungu East bannaye nga tuyingira protest vote 2026 tusimbudde olunaku olwaleero mu lumakinge ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 Chuta Yusuf Junior Nkeretanyi asimbudde ekigere ekisooka ku lugendo lw'amaze emyaka 10 nga babuulira nti 2026 alijja okubakulembera mu Parliament era nga nsuubira nti nze neeteeseteese era nga neetegese bulungi okubakulembera. Essaawa eno kino tekiraga nti bampaddeyo kaadi wabula wano ndaga obwetaavu bwange nti ndi mwetegefu mpaayo ngenda kujjuza foomu eno tekemu na byonna byonna ebinkwatako ebindaga nti ddala nsaanidde okubeera nga mpeebwa ekifo kino era nsuubira n'ekibiina kijja kukutunula mu mboomu kwabo oba mpeebwe omukisa oguweebwa fulaga ya NUP mu Kalungu East sobole okubakulembera oba mbeere komanda w'ekitundu ekyo mu protest vote 2026. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere. NUP. Hello. Hello. Commander we Kalungu Assembly. Commander, honorable. Messi asobole okubeera nga yetika Barcelona era Messi yetika timu ya Barcelona okumala emyaka egisoba mu 10. So kati Chuta Yusuf Junior agamba nti ba NUP bannaffe abaliyo ekaboneza badde balisa naye ate tufunye Messi agenda okubbulula ekitundu agenda okuteesa ebyensonga ate nga ayeetegese bulungi nga yeeteeseteese okukwasaganya ensonga z'enkyukakyuka mu kitundu.
awo wenyini asinga oba towereddwa era nga mami wa district Wakiso Honorable Betty Ethon Aluyimba leero nzize nyongera okuwaayo okusaba kwange era tuwaddeyo okusaba nga tusaba tubeere ku kadi ya NUP era mu kisanja ekijjo ekya 2026 tube nga ffe tukute umbrella nsaba banda Wakiso mbakakase ebintu bye tuyimiriddeko bikyaliwo tebinaggwawo bwe tuba nga ffe bannamba 2 okuteeka ssente mu kitavu ky'eggwanga naye nga mulaba ensonga zaffe nga bwe zifaanana laba jjangukwata bulidde mu Wakiso laba ebikyagenda mu maaso nga twogera ng'abantu bava gye bavudde ne balinyirira Victoria ya Wakiso ne bava gye bavudde ne baba nga balemesa Wakiso kulaakulana mikwano mumwagwa mwe bana Wakiso gukyaliwo era Naluyima nzize nyongera okunyweza ekyo kye tulina okusikayo keeki ya ggwanga tetusaba nsabe naye tufuna ku ekyo kye tulina okubanga tufuna kubanga ffe tuteeka ssente ddala mu ggwanika eryo tetusobola kubanga tuweebwa bukunkumuka nga bana Wakiso mikwano nzize twongera okulanga tutambuza 2026 mama Wakiso tuli abakyala tutambuza ensonga zino banayenzi era nkomeewo maze essaawa eno okuteekayo empapula nzirina naye kati maze okuteekayo empapula okuexpressinga interest yange oba obwagazi bwange obwokulwanirira okudda mu kifo kya Dr. Mukyala Bwanika mu Wakiso district nga district chairperson era nsaba obuwagizi obuntwala mu kifo ekyo olw'ensonga si nnyingi nnyo ennyingi mwe muzirina ng'abantu abali mu Wakiso kubanga sobola kukola manifesto nga simaze okulaba bitundu byonna nga bifaanana okujjako nze kimanyi kiri kimu nti Wakiso district y'emu yesinga okuwa omusolo mu Uganda. Wakiso district yesinga okuba n'abantu mu Uganda. Wakiso district yesinga okubaamu jjamu z'emmotoka mu Uganda. Wakiso district yesinga okubaamu enguudo embi mu Uganda. So ebyo byonna bw'ona obigatta ndowooza bwe tunaakwataganyiza wamu mu buli ngeri omulimu gwe nakola mu Wakiso mu Makindye Ssabagabo municipal kati nenguleeta ate ku district emyaka 5 gyengenda okubeerayo ejja kubanga ate ekyalo mu ntambula yatatuwe kati era bannange bwe balisangira awo ate ndi tweyongerayo waliwo ebibuuzo ebiyinza okumbuuza mu luzungu MP wa Wakiso district shadow minister owa local government ate era nze vice chairperson owa NUP parliamentary caucus nzize olunaku lwali wano ku Kavule nenteekamu empapula zange okusaba mbe nga nze nkwata kaadi okubanga nesimbawo ng'omukiise omukyala owa Wakiso district mu parliament ya Uganda. Eddoboozi lya banna Wakiso likyetaagibwa nnyo era nina we ndituusiza naye tekirinaggwa n'olwekyo nsaba banna Wakiso nsaba NUP mube nga eneesiga nga wetaddemu okusaba kwange naye banna Wakiso nammwe mube nga muneesiga okwongera okubanga nteeka eddoboozi erya Wakiso district. People power! Agenda tuula basokola luma agenda tuula sikubyangiramu
Abana abayabye yanga. Jabye. Omwana inama hizi. Mama dega kuta. Pregando girabye tingo mwerere. Bana lukuba mukibikelo. Mukibikelo ngaba Masanya